waliwo akatambi ka komishona wa Parliament Mathias Nsamba Mpuuga akasaasaanira ku mikutu emigattabantu ng'avumirira abakulembeze bagamba nti basusse okunywa enjaga n'omwenge naye ne baluubirira okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Abantu abagala obukulembeze bafuluma amabala gaawo okunywa omwenge okutamiira bave ku njaga bave ku mmiini nga kabaka bye bagamba. Yategeeza nti omuntu tayinza kuba bw'atyo n'alowooza nti anaatwala obukulembeze. Tosobola kukulembera banno oyagala kukyusa ggwanga. Otwagala okujja ku buyinza tagenda mu bbaala tanywade wayini. Omulundi ogujja abantu ba Buganda timunoga buli kyengedde munoga mumala kunyigako olumu byengera musana nga temulimu muki. Kati olwaleero ng'asinziira ku kitebe ky'NUP e Makerere Kavula agikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ayambalidde bannabyabufuzi bagamba nti basusse okuboogerera nga bwe bali abanywi b'enjaga. Simanyi oba mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe nawa gye tuvudde. Naye nammwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywe banjaga banywi ba mwenge naye ne weegatta kwabo abanywi b'enjaga. Ono mu bigambo bye byalabise ng'ayolekeza omumyuka we mu Buganda Mpuuga agambye nti newankubadde abayita abayaga basobola okumuwa ebifo by'obukulembeze mu kibiina kino newankubadde yabalyamu olukwe. Ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki era nokkiriza era nosanyuka bulungi nnyo. Abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition era n'okuba mukalo n'obeebaza abo abaki abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner naye ate bobba ne bagamba nga banywi b'enjaga tetukkiriza mu bubbi. Kati awo ne bafuuka banywi b'enjaga. Nandibagambye musomese abaana naye sijja bagamba bwe batyo, njja bagamba mukuze abaana mubuulirire abaana. Kwogera bino abadde alambolola ku nteekateeka z'ekibiina ez'okuddamu okutalaaga eggwanga nga basinkana bannakibiina ku nsonga ez'enjawulo. Yennyamidde n'olw'obukambwe obususse obukozesebwa ab'ekitongole kya NEMA okugoba abantu abeesenza mu ntobazi. Kyonna kyonna kyegenderera oba ntuufu mu bigendererwa byayo oba nkyamu kiri clear nti enkola gye yakozeemu ebintu bino tiyawadde ekitiibwa bulamu bw'abantu tiyatunulidde na nyingiza y'abantu. Essaabawandiisi we NUP David Lewis Lubongoya ayogedde ku bbaluwa poliisi gye yabaweereza ng'ebasaba okugenda okwennyonnyolako ku bbanguliro lye baatandikawo e Kamuukya. Baabuuza essomero lyammwe lirina status ki? Ne tubabuuza essomero muliraba liri awo. Ekyokubiri musomesa biki? Kakati poliisi eyagala kumanya NUP byesomesa abakulembeze baayo. Ekyokusatu ne babuuza nti twagala kulaba be baani abasomesa era wendi wano ndi musomesa president waffe naye asomesa. Agamba tebalina bigendererwa byekusifu okuggyako okutendeka abakulembeze ku nneeyisa n'entambuza y'ebyobufuzi. Ye Fred Nyanza akulira Kunga mu kibiina kino alambuludde ebitundu bye baakatuukamu era n'asima bannakibiina olw'okubaaniriza. Bwe twabadde mu Masaka twasobodde okutabaala buli wamu ate nga n'abantu bagumu nnyo. Twagenze Sembabule, tugende Bukomansimbi, tugende e Kalungu. David Tamale yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.